olunaku lwa Sunday ala Bukedde TV1 njagala nkwanirize neera mu kitundu kyaffe ekyokubiri n'omuyimbi wo role model wo star wo omukyala Hajara Namukwaya Spice Diana the diva bana yamanya malangera bila naye yangamba queen of the stage wa stage queen star girl tuli wano ewe Dala, olisita. Hi, my dear. I'm good. And I arrange you to get abantu abwa ku social media. Ebogeza wami. Yeah. Naffe tubeere eyo munayo luusi n'oyitaayita mwe. Ngera mbiyitaayita mu nga mmwe. Nembiraba kino bakiyita batya bakiyita kyuma, guuma, luma. Obachi. Golaba chichuma. Kitiibwa kya Mukama. Yono mwana yava eri ewa enankulabye eri kati yono kati yoyo waali awo kitiibwa kya Mukama. Naye lwaki mu mmotoka zonna onyumirwa nnyo Range Rovers? Munnange eb'emmotoka basibitegeera bulungi ze ndabikira bulungi and it's comfortable. But it's a good car. Kati Salama Road eno mu binnya yeri gye tuyise ogikwata otya ndowooza ovuga osiyiriza emanyi embeera yonna omanyi embeera yonna embeera yonna kati ate munange onoolinda ekkubo balikole paka ddi. You just have to live life n'ekiriwo nze namanyira ekintu kimu obulamu ogenda nakiriwo Spice music yatambula atya? So far not bad, etambula bulungi. Gankubuuze kati wona ofumbirwa omwami ng'akugyawo wano ng'akutwala kinasinzira bwe tukiteesezza tutya. Anti kati abami nzije wano maka agatemya weegatti jaawo nnyo mpozi nga nkyalirako n'agenda koodi kuba njagala nnyingireko munda. Okay. Yeah, I have to sit in rooms. Okay. You can use this one. Okay. Hey. Come in. Thank you. Webale nnyo okutuula tulabe Spice Diana ng'atunyumiza ku lugendo lwe mumaze ebbanga ddene nga mutusaba star girl. Naye ndowooza emboozi ye tennababuwa ebanyumira ate ebayigiriza ng'ekirubirwa kya programu eno. Wano wetutudde tuli kati mu maka ga Spice. Ewaffe babagamba amaka g'omwami n'omukyala. Ffe twetumiikiriza ntandika zimba wano nga ndi 23 years old. Naye tekuba kwetumiikiriza ebiseera ebisinga ebirooto byo oba nabyo otandika Mukama bw'akusaasira n'ofunamu. Kati nze neepika ng'ate njagala binene kati so nze nkizimba mpolampola naye natuuka ne ŋŋamba banenga neepika n'ekintu nga kinene nnyo kino. But well, it's always good noba n'ebirooto ebinene kiyinza otwala obudde okumaliriza ekintu nga wakitandika naye ng'ojja kimaliriza. Tubadde tuyingira wali n'enkubuuza kanziremu nkubuuze ku kibuuzo kino. Kati Spice omwami gw'osuubira okutwala oba gw'olowoozaako oba ebirooto byo gw'obisaba omusuubira kuba atya because oba n'ebintu ebinene kitegeeza ne bw'olowooza banene kale nkirowooza nkyefumiintiriza. Ebintu by'omukwano nno bizibu kubanga naye watandika toyina nnyo binene naye weewaawo omuntu ng'oli mukozi nga naawe oyina ebirooto ebinene tosobola kukwatagana muntu alina birooto bitono era weesanga nga mwezi obutakwatagana. Talina kuba mugagga nnyo by the way kubanga obugagga bulamu musobola kukwatagana omuntu ate ne mubikamingamu ne mufuna binene ebisingako naawe. So alina kuba muntu nga tali bubi nakutegeera kubanga nga bw'ogambye nti si kyangu omuwala oba omukyala at this time mu bulamu bwo ofuna omuntu ayinza okukkiririzaamu n'okwagala nga bw'oli ajja alina kale naye byasuubira alina calculator then abalamu nagane katono omuwala naamusobola if she has this ayinza oba tafugika ayinza oba tagambwako okitegeera abaana bingi nnyo byabaakulowooleza naye omuntu wakutegeera namanya nti bino byonna bibaawo naye era omusajja aba yeyagaliza omukazi azimba oba yeezimbye balina atamutawaanya atamumenye
nti mwinatandikira from scratch, you know. Ate waliwo n'omuyimbi omwe yayimba naye erinnya lye ndirabidde abakulu abakadongo kamu oba bawulirizaako waliwo yayimba simanya oba ensimbi n'omukwano obutagattiko mbu omukazi kasita ogatta omusajja kintu kikulu. Bwobigattika bw'oyagalako ennyo ate ekimu you have to balance, which is hard. Kizibu nnyo okubibalansinga naye weesanga ng'ate oyagadde nnyo ssente tosobola ate kufumbirwa. Okay. Bwe twawumulira ku Sunday ewedde Spice nga atugambye nti nno yalina okwekaliza mu teacher yeekalize mu teacher asobole okutuula senior 4 ate ne muto we yali mu senior 1 naye asobola okugendera olutambuza era ne tukomekereza nga otukubyeyo akaama nti bw'oba oyitamu eyo embeera funayo akadde oyogere okusirikatse kugasa because tokola decision kunyigiriza just because kyolina okuyita mu mbeera eyo. Kati nze nga bwena era last time when I told you nagamba nti singa ekyo tekyaliwo kubanga neegeziwaza. Alright, naye singa tekyaliwo ngera bwe nava kusomero n'ensooka n'embeerako ewaka nga nagamba muzadde wange kigenda mu maaso nalisobola kumala gakola decision cause abantu bano tumanyi status ye takwetaaga they're just using you and taking advantage of you. Kati toyinza kusalawo n'oleka kusomako kubanga nze honestly speaking nze nafuna okusomoozebwa kubanga ne mu mbeera yonna gye naayitamu nafunako abantu abajja okwagala okumpasa taking advantage of the situation. Nali nkubuuza luli nti nkuba akafaananyi oli kawala kalungi wenna omyusa ettaala omanyi nzijukira ffe nga tusoma secondary ng'abeeru tubatya fe abaddugavu odde noga omwana w'abandi muleka akole ki ate kavubuuka oyo ngaawe omumanyi ogejjamu ettama oba ekitumbwe. Kati nze mwe nali nvubuka awo mu kavubuka eyo stage eyo you're a teenager there's a way bw'ofuna omubiri ogwo oba alina ebitama wenna otiribiita. Kati nafuna okusomoozebwa twatuuka point nga omusajja azze nga yagala kumpasa nga obulamu bugaanye ebisembayo. Kati ng'abigamba gwoba nga zze bigamba mukadde yabiŋŋamba nenegeyamu ne maama wange mu bulumi mukazi wattu era najja n'ewaka mu vacancy yafo no nga sinnaba nakutuuka eyo nkyali mwene embeera gye nakunyumiza nkyali awo senior 3 awo senior 4 sinanagenda mu vaaka. So omusajja najja n'agamba sobola okubeera naawe nga mukyala wange nenkusomesa nembeera ne famire nengirabirira biki ate wuuyo already gwe yali Hajara ate ebyo obusiraamu bibukkiriza akutwala n'akusomesa. I know nali mbiwulira era tukuze tubiwulira abantu bangi babikola naye kati nze twatuula manyi embeera nga toyeyagalidde ne tutuula ne mama wange ye abeera akaaba buli kaseera agamba mwana wange embeera gye nkutuusiza nako kubeera nga tonotuula awo mbu tudisikasinga ekintu nga kino nangamba nkirese mu mikono gyo sisobola kwagaliza kintu bwe kityo. Twatuuka ne tugamba ewannyuwaawo oyo naye n'agenda kubeera bulungi sikakutula naye omanyi nti oyo omuntu aba naye takwagaliza because lwaki oba onompeerera onteekako obukwakulizo anti kati yajja wandibadde onsomesa ajja akugamba akwagala owulira akwagala byonna byonna aba bikugamba because akusika ki attention akusika mutima amanyi nti oyagala family yo alaba embeera gye mulimu meanwhile so kwegamba byonna nabirowoozaamu ne ngamba nedda kubanga it was my decision in the first place njiguza maama wange byonna ogezaako mama nga alabira ddala abanga ntundayo senior vac omaze okutuula tikyo omukanze fine mazeeko ka period oli awo kati senior vac nalinayo ekifo kyange eri gye nali nkola supermarket nje wasaba bakikuterekere yes era twasigala tutambuza obulamu mpola mpola obulimu obw'enjawulo kwoza ngoye ku kyalo kulongoosa bwe bityo kati nenzirayo nensoma nenzirayo okukola wali ebbakuli ku supermarket tutuuka holiday gwako eya senior 4 kati bossi wange alaba nze siddayo abaana bazzeeyo senior 5 ng'alaba nze nkyaliwo nali nkoze bulungi
yes nga nsobola okweyongerayo kati ambuuza nga gwe tosoma abaana baddayo dda togenda kudda ku ssomero kunza sente tewali era sigala wano nkole ki nkole cause I have to support my family naŋŋamba sente olinawo sente mmeka of course zibadde bansasula nga ninawo obusente naŋŋaawe nkwongerezaako tosobola kuddayo n'osoma senior 5 ndaba byantama nsomedde mu bugubi nina bato bange bonna nabo batunuulidde nze buli kimu namugamba nandyagadde naye nga bizibu nekiraso akimaintaining asobola ofuna zino ezataamu esooka naye eziddako naŋŋamba tofaayo buli holiday ojja kujja nga wano nkole genda osome tujja kukwatira ekifo kyo munange bwenti bwe najoyininga senior 5 oddayo ku ssomero nali siyinza kukikola nali siyinza nalina nnoonya ssomero era nafuna ssomero nga lyakumpimpi kuba nafunanga obudde nempitayo wali wenkolera kumpi ne wenasomera nafuna Kampala Citizen College nalina ofuna adult school. It was an adult school essomero erinza okunzikirizanga bwendi nasobola okusoma leero bane sitasoma ekya sente nga basicyaji nga sente nyingi ate nga bamanyi embeera yonna kati gye nagendamu ate nali ntandise late senior 5 so actually mu vac ya senior 4 buli time gye nafunangawo kuba nankulaba ekifo kiri very exposed ate mwabangamu abavubuka bangi kyemanyi even now bavubuka bangi nnyonyonyo kati abavubuka babanga bangi abali idle abamu bangi tebasoma kati nga akawungezi bakuŋŋaanira mu bifo ebyenjawulo those like when I was a church some centers ezikuŋŋaanya abavubuka ne batandika okukolesa ebitone byabwe kati ate nange olwo ntandika opinga interest ŋŋendagendayo ne pickinga interest mu kuyimba naye nga nnyimba hip hop because abavubuka bayimbanga nnyo hip hop tugenda okompitinga nga nange yiyo nga ŋŋenderayo ŋŋenda ngakuba zi rap nesanga nga nze muwala nzekka mu bavubuka abangi abakuba hip hop bungi kati muzeeyo oli yali yabaleka ennansana muzeeyo owokubiri ng'abakubirako babuuza nti naye namukwaya wange yabira namukwaya wange kiki muli bulungi munange nedda ate muzeeyo olugino ate oyo nga teri wadde nga teri muntu w'abantu kitundu kyaffe ekyakubiri ke katundu akasoose tuli ne Spice Diana atunyumiza wano na wali emboozi y'enjovu njagala tudde mu katundu akokubiri toseguka omulabi wa Bukedde TV katundu kakubiri program muntu w'abantu tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne Hajara Namukwaya Spice Diana ekisiibo bannange bwe kituuka oba nkubuuze obusiraamu obupracticinga ddi kati obusiraamu buno erinnya nalisigaza by the way I carried it on because first of all papula zange zonna zaali mu Hajara Namukwaya kubanga twakwatagana ne tataafu oyo P4 kati nga mwine registering a P7 what you register is what you carry on kyobeera nakyo papula zez'okusoma byonna nga byonna Hajara Namukwaya kati era obusiraamu twagezaako nga tuli naye yatugezaako okutusomesa kubanga n'essomero lyaffe twasomera primary nga tusoma eddiini every Friday era nga atusasulira tusoma eddiini twagezaako ninga emiggo mingi saakwata bingi ebyobusiraamu naye kati bwe twalidde nankula buli omu yali ku lulwe era amannya affe mama affe twakula mpita Diana yadde nga twalina amannya ago nga mpita Diana era lyakala nnyo ne mu baana be nakula muzeeyi yali yakuwa muzeeyi original libaali bampa kati era nakula mama lyampita wadde naye ne lya Hajara ebibuuzo byabanga bingi nnyo nnyo nga babimbuuza ne ku ssomero ate lwaki sisita wakuyita Diana ate mama wo lwaki akuyita Diana kati nga nze mbagamba nti mama affe mukatuliki kati ffenna yatuwa amanyi ye kyayagala otwita but eddiini saafuna nnyo mukisa gipracticinga until bwenkuze and I learned wadde taata wange oyo nga bwe ŋŋambye nti yatuuka time nga taliiwo in the picture naye nna-appreciatinga nnyo the time yatwagala gye namala naye mbira nga neebuuza naye nandibadde ntya singa mwami oyo teyali mu bulamu bwaffe weewaawo yatutambuzaako n'atuuka n'alemererwa for which reasons saayagala nakumanya nnyo
nga natuuka ne munyiigira ne mukasinga cause twatukako time nga abo bato baffe ababiri bazaala kati natuuka nenyiiga kale nenjogera ebigambo ebitali bituufu gyali cause twamukubiranga essimu takwata lwakutte n'abagamba njabaddira obulamu ne butambula omwaka ne guggwako n'ogwokubiri ne mutuuka n'omugamba kale tufuneyo 15,000 omwana afune ekyokulya oba ne mumuwa one of the kids n'abagamba enkya ne tutuuka ne mukuba sirina enkya oluli bwe bityo ne bigenda natuuka ne neekyawa nze neekyawa ne mukubira essimu nga ne muvuma ne mugamba like tewandibadde ggwe abaana kale ffe it's okay si gwe otuzaala naye abaana ne boozaala kale at least labirira boozaala kale I spoke for my mom neetumiikiriza ne muvuma bingi nnyo naye naaziriza ebigambo ebitali birungi mwe yaŋŋambira ekigambo ekyanyiza naŋŋamba nze nga nabalabirira ebbanga lyonna nsinze mbazaala nange labirira abange. That was the last time kyannoma ku mutima neŋŋamba obulamu bwange bwonna siriddamu era bonna ne bagezanko okwagala okubira omuntu yenna essimu ne mbagamba just no tuli ku lwaffe buli omu mumwesonyiwe kati awe twatandikira obulamu ne twesonyiwa buli muntu yenna. Kati embeera yatereera wamuddira muzeeyi? Bonna twenoonyezaako after ate nze bwe nasalawo ne ŋŋamba mbeenenyeza of course tewali yaddamu kunoonya munne until I became Spice Diana oba oli awo ng'omuntu ajja nze gundi. Nze my father anzaala nali performinga side zeeyo ndi awo ndi ku stage nga ndaba omwami ajja but of course I had this picture of him but meanwhile tumaze emyaka egiwera. The last picture of him jenina bwe nasembayo gendayo nga tugenda kusaba school fees wa sister wange nga tula P7 and he didn't provide. That is the picture of him I had. But I would tell I know this person. So najja ku stage nanfuwa sente n'agenda so nanninda nga avaayo. I gave him time naŋŋamba biki nga kale nimwe namba tujja kwogera nankubira after some time ne tunyumyamu lumu nasigala nga ali mu bulamu bwe just like that. So I got time nengenda ne mukyalirako. I think mu kuba Spice Diana I've visited him like 2 times but still tewali nkolagana, tewali bond, there is nothing actually. Spice kankubulizaawo kino ekibuuzo koze emabega awo nali ndaba alaba ebigenda mu maaso g'omutimbagano ng'abantu bakikuteekako Spice ayamba n'atalina kuyambika n'atamukwatako n'amuyamba naye taata we kamuzaala ye lwaki tamusonyiwa n'atandika omukyusisa obulamu. Ekisookera ddala nze taata wange bombi nabasonyiwa ekyo nabasonyiwa era ku mutima gwange tekiriko mbonnanyiga nnyo but muntu wasalawo okulivinga obulamu bwe you let people be. That is me. Nze nkulidde mu bulamu bw'aba strangers. Nze nja kuyamba stranger gwe nsanze kubanga nze nkulidde emikono gy'aba strangers. Nze nkulidde mu bantu abatamanyi be bambeezezaawo be banjagadde be banfudde kyendi kyova olaba sijja genda kwesiga ku gwe mmanyi. You understand? Nja genda nfuna omuntu gwe simanyi kubanga nange abatamanyi be banyamba. Nze kati I'll tell you omwami oyo yena yampa school fees ogenda mu senior 5. He didn't know me. I wasn't his daughter. Nali sina kye mukoledde. Ng'ovudde ku oyo nze no joining university it was someone's money. Era omulala yankwatibwa ekisa ne joining university. So kati nze kyovola bakyangu nnyo nga bw'olaba nti ngenda n'ensanga omuntu atamanyi nkimanyi nti olaba nze omuntu atamanyi yajja nannyamba kyovola nja genda eri oyo atamanyi oba gwe simanyi kubanga naye anneetaaga. So for my father tankubirangako ssimu ti njagala kino, simukubirangako ssimu ti njagala kino. The only time he came to me ndowooza nafunamu nalwala nnyo
nga ndi mu ddwaliro nali ndi awo nga tamanyi nawe embeera talina namba yange ndi awo omuntu ajja ndoza yajja abuuza era bwokera buuza Spice Diana ng'omwagala neriba ddwaliro bakulagirira nti ali mu ddwaliro bwe riti ng'ajja nga ndabako ng'agenda. So ekintu ekyo omuntu agamba mbu tatawo bakino tatawo kiri, I feel like nze mu kukula okwange njagala nnyo okubeera myself and I let people be. Omuntu bwankubya n'angamba kino nja kukwata kyensobodde nkole ki nkuwe. Sina buvunaanyizibwa ku bulamu bwo kubanga that's how it has been. Newe mba nina kisa kyenkanawa. Anti Bible gyerabidde etugamba abo be bakatonda bafe ab'oku nsi. Katonda awo kyakwerabira. Kati nze kankule Katonda wange nze kyemmanyi Katonda tanneerabiranga kyovola ntuuse wano. Kati Katonda batakwerabiranga, Katonda ow'oku nsi akwerabira ati. Nze kankubuulire all people around me abavubuka naddala mbagamba nnyo, you do not have to have much okulabirira omwana gw'ozaala. Nze simanyi school fees wa taata wange azaala, simanyi yadde empekenti ya ddagala. Kati naye mutima gwe aba aswala okungamba nti bannange kino bakiri because he's not been there. He pushed us away. Ndozanga ye kyayagala. Even up to now, that's how things. Anze sigenda kwesiba ku muntu kumuyamba. Because maybe teyeetaga buyambi bwange. Bendabirira bangi. Bato bange buli omu musomeseza kuva mu baby class. Yafuna omukisa ogugenda mu baby class. Our last born. Muto wange the boy ali mu senior 5. Kati from nti yatandika P2. It is my small money. Ne bwalwala. Ne bwakola ki. Ne bwabayagala mpale ya muda. They have their father. He's alive. You get my point? Tewali amugana to be in these kids' lives. Naye not even 5,000 Uganda shillings. Pazi Namukwaya abeddira ki? Mbogo. Abaganda bagamba mbu omuzadde tasobya. Nga bwe nkugambye tata wange bonna batata bange nabasonyiwa. Naye twesanga nga teri abadde buli omu ali bibye. Katugende ku ngozi ya senior 5. Omuzira kisa owa supermarket yakugamba mukwano nja kwongerezaako ddayo osome ng'onodda nga tuddamu butongo okola. Era nga ngenda nga ntandika nga nsasulayo ezisooka nga ntandika okusoma senior 5. Naye along the way era byantawaanya kati ate ntandise music. Ntandise okuyimba byagadde kati ate nze nina obuzibu bwe ntandika ekintu mba njagala n'ekiggusa. Kyovola nti n'okusoma wadde byalinga bizibu naye nayagalanga nnyo okusoma mmalirize. Naye kankubuuze katono nga tonanziramu nakiri. Wano ng'ostrugglinga kuva mu buto ng'omwana wasomanga muwawa oba walina ky'ogamba nti njagala nsoma enfuuke kino. Kati engeri gye nasoomozebwanga nga bwe ngeri nti baatusosola nnyo. Mu kutusosola nze baatukana time nga batugamba mbu katonandika oby'okuyimbayimba ng'olumu ogenda n'oyimba ekiro. Bagamba abo tebasoma babeera bali eyo beetega bakola biki. Kati nze nasomesa ebintu bingi. First of all, mama wange omusanyusa kubanga mukazi wattu byonna yabirabanga naye ng'agamba naye singa omwana wange asoma ng'olaba akyegomba because naye society gye tukuliddemu emunyoomye emusosodde. Kati ng'awulira singa omwana asoma kati n'ensoma nga nsomera ye n'ensoma nga njagala mbeeko bendagako nti nsomye to prove a point. And then I wanted to also make a change because natuuka time neŋŋamba buli muntu ayagala okuyimba dropping out of school. Nenze ndoza nkolewo ekyenjawulo kansome mmaleko. So nakyo kyampushinga. Ate kati ngeno joininga university nga ndi musician, ndi muyimbi. Funye hiti yange yasooka nali mu senior 6. Baby boy onsanula, buli wekulaba kama soni nozolera. Baby boy onsanula, wekulaba kama soni nozolera. I give you my soul and my body. Ekitegeeza okuyimba kwakwekoonako bwekoonyi. Kati okuyimba kwajja. Ndoza kwanneekoonako. I feel like okuyimba kuno, it wasn't something I planned to do. It's not something I wanted to do, honestly.
naye I feel like it's a calling kubanga mbeerawo n'entunulira buli kimu nga bwenzize mbikola ebya music nga ndabira ddala it's a blessing from God Mukama yagamba do this mwe muli buli kimu ekikyo mwe muli omukisa gwo mwe muli emikisa gy'abalala kubanga nze mu music wange I'll tell you my music has changed lives my music whatever kind of music I do kyonna kyennyimba bakikyo bakiki kikyusiza obulamu bw'abantu bangi benyiza okugamba ne besimanyi ne bimanyi so nze nange music university music yansomesa kubanga nagenda okujoininga campus sente zasooka it wasn't my money era eyali principal waffe eyapushinga tujoin katsoomuleme program Omuntu W'abantu gwe omuvubuka omwana omuto omukazi omukulu omwami omukulu nsabatuula ebigambo bino tuyigamu abazadde ndowooza buli omu opiikinzeemu obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tusuula n'engeri gye tulumya abaana baffe nga twetekako kiri omanyi Spice waliwo omuntu omu yali aŋŋamba mbu abazadde oluusi lwaki tebefiirayo mbu bagamba bwakuzaala you already aba ataddewo that relationship you don't have a right as a kid okugimenyawo ye era talina buvunaanyizibwa kujja nga akweguya it's always you because oluganda okitegeera oluganda aba yalukola kuggwe kati gwalina omunoonya nze wange tebikola I'll be honest with you so kubanga olaba waliwo n'ekintu ky'obaamu ng'olaba like ng'olaba wali osanzeeko omukwano gwe n'afuuka mugandawo kiva kuki kiva ku nkolagana eriwo n'omuntu okulaga nze kankubuulire ovanga ku muzadde kale eri abaana bayibe basanga bazadde baabwe nga tebaabalabire ba tebababeererawo ne beesanga mu bukulu n'agezaako enkolagana ebeerewo n'agezaako nnyo nnyo afiringa eggaapu eyo yaliwo okitegeera ne weesanga kiki kyenga nti osanga omuntu nga mukwano gwo n'omwagala nnyo ne mufuuka abooluganda kiva kuki ku nkolagana kati kyekimu nze sinza nnenya muntu butakubeererawo kubanga nze I was just a child abazadde bafunamu obutakanya weewaawo omuzadde yenna ne baofunyemu obutakanya ne mukyala wa n'omwami wo omwana buvunaanyizibwa bwo aba innocent talina kyabamanyi but ffenna abantu tuli banjawulo buli omwani n'obusungu bwe ayinza ogamba nze oba onnyiiziza nga mukyala wange n'abaana bwe kimunkoleza ki kikulekedde so mu kukula kuno eno omuntu bw'amanya nti oba tetuwaaliwo nkolagana eyo nkoze ntya okuzaawo ki omukwano naye nze akugamba tosobola kubeerawo noga nti omuntu akubiddeko oli bulungi kati nze I mean why china kubanga nzenze kanza ayina okubeerera waabalala nze kutya omanyi n'okutya omuntu osobola okutya omuntu bw'alinnya eddaala n'ogamba anti kati wera bwonca kitegeeza bigenda kuba bwe bityo tugende mu kuyimba ongambye mu senior 6 okuba hit ye yasooka ye baby girl nsanuula naye nalina ndowooza buyimba nga bubiri before bwe nalingezezaako okuyimbayimbayo senior 5 sente awo ogenda mu studio kakati kati senior 4 vac my first time okugenda into like abayimbi nave nankola benezi ne machinge nga noonya ba triplets ghetto kids nga waliwo omukyala by then alina omwana ayagala okuyimba naye nga ye amanyi nze mmanyi nnyo ebyabayimbi kubanga kati eyo engeri gyobeera mu balowooza gwe obitegeera nnyo seera ebyo senior muva kuba nali njoyinize senior 5 already I don't remember naye najja eno nga nnoonya ba triplets ghetto kids nentandika okuba nga mbabeeramu nga siri muyimbi sinayimbayo yadde akantu naaka kati we nabamanya naleeta oyo omwana kuzina amazina ng'abyagala nentandika okubabeeramu everyday nga bampa transport ndeeta oyo omwana azina amazina mu rich kid yali rich kid azine mu ba triplets so nenfuna enkolagana ne Dauda manager aba triplets ghetto kids even up to now so mukubeerayo nali ngera ndi humble nga bwengezaako nga bwendi naturally n'abanga aŋŋamba ososigalawo oba enkya oba olinamu time ojja kujja obeereberewo ku baana oba otuwerekereko wano like nenfuuka caretaker
nga sitegedde nefuuka keyateeka w'abaana abo nga mpaayo 2 nga mpaayo 3 nefuna omulimu nno by'okusaaga kakati munnange nga nva nankulabye n'enzijange eno olumu nga nyinza nosula like on weekends balina show ni kwa baali by then basula there was a school they didn't have a home nga balina essomero we basula nga babawa room but batekawo mifaliso so nga tugwawo nembeerawo ennaku nga 2 nemana enzirayo nankulabye so time nejjanga egenderera netandika okuba nga ndi exposed eri abayimbi ab'enjawulo nga mbawerekera ku gigs nga bazina so nentandika nali ntandise nga binnyumira. Then I tried writing because already music yali munze nenga siyimbangako nenga nkozeko rap before. I've written raps kati nengenda nga njiga okuwandika music nempandika obuyimba nembubatwalira nengamba teacher waliwo akayimba ke nawandise musobola okayimba ak'abaana nga bagenda mu studio nga bakayimba kabakaagala ngamba no manyi okuwandiika ingoze oba oyagala kalala yes so nembawandika ennyimba 2 kati teacher nangamba tubakingemu wano nentandika backing obuloboozi mu nnyimba zaabwe nangamba nno osobola oyimba biki biri mugaba nedda nze sisobola nangamba osobola wandikayoko ku nnyimba endala nentandika owandika ennyimba z'omukwano kati nga omanyire egyo emyaka otandise okuba mu love you've had a boyfriend. I had my first boyfriend, not the first really but nainawo ka boyfriend then so nempandika akayimba k'omukwano akasookera ddala nzaakwagala bwe nakawandiika nzaakwagala tunula gye ndi nzaakwagala tunula gye ndi ke kasooka n'onsaanuula kati ke nasookera ddala okuwandiika so we nakawandiika nenkayimbiramu teacher nangamba bane kalungi katugende mu studio konse sina ssente nanga kankutwale nentuuka mu studio bamwetanga Enox awe Machindi nenyingira mu studio simanyi we bayimba simanyi gye biddira sibitegeera n'omutima nga gunkuba nkankana bwe nti naye nga nnyimba nga ndikodinga kayimba nzaakwagala nga nawulira essanyu naye nga mpulira tebivuddeeyo bulungi sekkiririzaamu naye nga mpulira essanyu that I recorded for the first time naddayo ewakanga essanyu nalina akasimu nga kalimu memory card by then of course twalina smartphones nenkazanyiramu maama wange maama naasanyuka nangamba meanwhile before maama wange neyaŋŋamba nga naye ebyoyimba ebya rap nze sibyagala oli mwala muto oli mwala mulungi yimbako nga bano barema bano by then the artists we had ndowooza waliwo rema waliwo Irene Ntale nga be bayimba those love songs ziri soft nga maama manze muganjagala bino bya hip hop nangamba nze sibyagala tebinnyumira era nga bansekerera bwe najja n'akakayimba yangamba kati olina kuyimba bwoti so nentandika okuba nga ntambula nabo ku shows zaabwe nga nkatenrisinga nga nyisookawo kati bo bayimbanga graduations because they are kids those small parties birthday parties kakati nentuuka time nenva mu triplets tandise okwagala kati okubanga ngezesaako neewalala nentandika ogenda mu studios ez'enjawulo okubaakinga ennyimba I didn't have money to record but nagendanga mu studio nga mbaakinga kati ng'ogenda n'obasaba nti mumpe opportunity like ne backing ne bansasula so na backing nga abayimbi by then sibamanyi abamu right now I don't know if they made it but na backing nga nyimba za choir z'amasomero because my voice was very small like a kids eddoboozi yalingeri mwana muto kati nga kyangu oyimba enyimba z'amasomero bwebityo nga bampa ssente so nga busente olumu bwenfuna bwenziza mu studio naye era sa recordinga nyimba nyingi kubanga olimba bwenaddamu recordinga luli awo nalo ssente nesonda nnyo kati that was my second recording ndozanga mu mwaka ogwokubiri ne wanna backing nga bayimbi so that's how I started doing music. Then I met Dr. Fizo along the way. Nga mubakingira ko ba artists abenjawulo. Kati mubakingira abayimbi, we became friends. Ngolaba na yanjagaliza. Then nangamba njaga kuwa offer yolimbo, joko yolimbo labwerere. And he was the best producer by then.
kati gwe imagine best producer okugamba nti jangu kuwe kolimba naino genda nonye mu kitabo kyange kindi alimu nnyimba zinawandiika bweziti nonyemu the best song nizjayo saanula just to know nze ebiseera ebyo nange nagwako mu laavu y'okuyimba so I went to Fizzo nangamba uliro ono omuyimbi osobola okuyimba nga ye nga kuliko baby boy onsaanula baby boy you're hurting me killing the feeling you're killing me baby boy you're hurting me you're hurting me you say naye olunaku linafuluma studio nga nkoze onsaanula I feel like I was a brand new person wawewulira nti newulira nti nkikubye byonna byenzize ennyimba kyova olaba nti lulimu emotions lulinga like olumbo lulinga abono bango nyumya story about love kati va abantu balwambala nnyo kubanga nali nnyimba kyempulira ate nga nkiyimba n'okwagala so that's how I started era my first gig nga nina oluyimba olwo naluyimba demo naye abantu basanyuka balwagala kati njagala omulabi wange tumuwemu akapera because I recall that song kale fe twali bakulu bulungi nnyo kati nga twebuuza kawalacha kati ate nga batugamba nzijukira abaali bakola musical shows ewaffe ndowooza be baali bakimura baani nga bagamba no kasiniya 6 so it was nali mu senior 6 bansanga ngeyo oyo kimuro yantawanya nnyo ndi ku ssomero nina okwebbirira ngene nkole interview ate banga ababukedde bakwagala oyo opportunity simanya walo banino banaye nkoze ntyanga ate ku ssomero sagala bamanye nti ndi muyimbi ne munaki omulabi waffe tumuwemu baby boy onsanula buli wankulaba kamasoni ndozolera baby boy onsanula bankulaba kamasoni ndozolera I gave you my soul and my body. Maybe you're loving somebody else. No, me can love nobody. Na yate gonda wanga baby oba. Nze nawe tonfisa. Omukwano go baby guntisa nze. Lama kufiringa. Na yo labi konchitinga. Tumulamu katundu kakuna mu kitundu kino ekyokubiri tulina omuyimbi wo tulina eddiva wo tulina omukyala eyayambala ebya charity waliwo tubeereyo netugana naye bannange Spice ensimbi azijjawa naye mwana muto kiki ennyo bannamwandu bano atafuukangako nnamwandu obulumi yabutegeererawa not confusing kati abamunaga alabika mukulu alabika bulungi alabika okitegeera emyaka banaye gundi eyo experience gye wayitamu yegenda okwongera ng'ekugamba newe bannamwandu baleka bayitibwa bubi basingle mothers you know that kind of life. Yeah, I feel like BMCM ng'omuntu I can understand. Kyovola abantu manyi olukumi kye lutegeeza mu bulamu bw'omuntu ataluyina. Kati oba omanyi what it means because I've been there nga mbeera nsaba ninga asinga nfuna mpaolo 10. Sirabye nankulabye ebyo nga nze nenfuna mpaolo 10 ndabira ddala nga aseebeeza obulamu bwange ne ffamire yange. Nga nja kugenda ngule ekindaazi tugule ekoota ya sukaali tutabule at least my siblings abato bafune ekyokulya. Kati nze nkimanyi nti wokwata 12 n'oziwa omuntu olina gw'otaasiza because I know what it means. I've been there. Kati it's not like nti oba olina ate nze neesanga nga bino ebintu byenkola neegatiddwako abantu bangi. Nina ekintu kyolaba nga nkirimu naye nga ate nyinza oba sikirimu financially. Ate bye bingi nga wendi but because of my voice nze nyinza okukola ekintu nenkikolako katono ne bwesanga ngeri yajja okugenda ngamba Spice I want to add on what you've given naawe kinene nze nakeerako nensondera omwana omulwadde wa kansa w'emimiro mu nnaku 4 twasonda $226,000 nze nawaayo emitwalo 5 saawaayo $226,000 naye 26,000 zaava mu bantu besimanyi ab'enjawulo omwana atandika chemotherapy. I know. You understand? Kati omuntu yenna abairiyo nga alowooza mbu it's about money, Spice mugagga ina kino. It's all about the heart. It's using what you have. Obeeko platform yo giwe ku balala. It's not the first time. Era waliwo omwana yali ono kituli ku mutima.
nti nagenda just ne mu visitinga era ndoza nawaayo nyinza banga my whole expense was 1 million naye omwana nga bali munoonyeza ndowooza mitwalo 3 ejja dola something like that zinga sizirina ziwaayo naye baazifuna because nagattako eddoboozi. Obadde oyogera awo nenzijukira waliwo ekintu ekimu Spice kye bakuteekako bagamba Spice ayagala okuyamba well naye bw'atuuka eri bayamba kamera ayagala kumulaba ayagala bagamba era yeye kati munange ekintu ekyo nkiwadde obudde naye ndaba abakyogera nga be bantu abatayagala yadde okuyamba ng'awulira ayagala Mukama oli gy'ali afiiringe bulungi nnyo nti sikikoze naye wali onomala lwaki takikola naye abeerenga nze aleme kukikola. That is one. Ekirala kyogera omuntu ayagala okukikola naye ate ayinamu endowooza eyo. Kati nze nkugambye ne nkugamba nti bingi bye ndimu nga nze sibibaddemu financially naye nkoseza platform yange. Sagala nkeere mpostinga ebifaananyi byange ku Facebook nina million ndowooza 2.4. Bw'otuna platform zange zonna ez'enjawulo ndowooza bw'ozigata nze asinga okuba followed mu bayimbi ku social media. Mu bayimbi bonna mu Uganda. Ogaseko TikTok n'okwata Twitter n'okwata Instagram, Facebook. Kati mbikozesa eki. Mbikolamu ssente yes, ntundirako music wange. What else can I use it for? Bwenkera ne postinga ninga bannayo omuntu wuno asaana obuyambi. Obanze kino kinsobodde okukola yongerezaako. Mutawaana. Mbanange mutawaana. Okuleka omuntu ofutwa n'omutima omubi. Ayina endowooza eyo agyetaddemu enkola enkadde. The world is digital apparently. People like obulamu bwa social media bukyusizza abantu. Buwadde abantu emirimu. Kati lwaki tebukyusa obulamu bw'omuntu? You see it every day and night. Abantu bangi nnyo bawonedde ku social media. Nga tebalina busobozi naye nga sajjara yeetaaga obukadde 10 tabukwatanga nako ogenda bujjawa. Wakati n'okukola ekintu ekirungi ate n'okikweka emmanju. Nange nakyo tekikola makulu. Tekikola makulu. Era omukazi omulungi era ojja mulaba nga mulungi. Actually I've been giving that example. Ne ngamba tojja kujja kuva neighbor obagambe nno omukazi omulungi. Era bajja kugamba mulete tumulabe oba mulungi. Be basalawo mulungi oba mubi. So obulamu bwe tulimu ennaku zino abantu nga ama public figure. Many things byenkola birina kuba public. Birina kuba public. You have to know. Why do you want to see engato gye nyambadde and then you don't want to see gwe nyambi? Are you okay upstairs? Why do you want to see nga nyambadde bikini ndi ku beach and you don't want to see someone I'm getting off the streets? And then now beko kyoyamba. So it doesn't make sense. Nze omuntu katagera bwali. Zisira wabudde kubanga be batini first of all be batinize sikera ngako nenkola campaign netaba successful eri y'abantu ngambe munaku nnya twasonda million 26 just twakozesa live ya Facebook and TikTok live awe nyini munfo nagenda ove wake wawe w'omuwala nga ngezo movies tinga nga ina million 4 kati tuba tuli awo ne bankubira the next day mangamba nti omanyi nti nno omwana abaana be yasoma nabo bamulabye ku Facebook yo and they were touched. They didn't even know nti omwana yalwala. They came to see her. Boka basonda million ndowooza nga 9. Abaana just be yasoma nabo and the teachers. Kati why should I not use my platform? Just imagine saving a life. Because omwana singa teyagenda ku chemotherapy yo possibly singa obulamu talina but she's still carrying on. Spice today mu music. Akayimba ko kakuba kakututte miles. Kati I'm imagining ebibeera mu music mu shows nsoma meanwhile nsoma abamu yadde oluyimba lulungi naye even ku opportunity nti itawo si kyangu era kyantwalira ebbanga nze okujja ku mainstream kubanga nze natuka time olimba nga mugenti nali ntya nodulaga abantu nti lwange nafuuka promoter wange nendukwata nendutambuzanga kubanga nze nali nkimanyi olina okukola ngera buli aluli agamba noyimba lwakabiri ojja kukola so nalukwatanga nenve nankulabe nengenda ng'eggaba nenonyayo ka center ne by then ndowooza libraries bwakolanga nnyo kati I don't know how it works naye eddange ennyimba ze basala mu libraries
basalirako oluyimba lwo luba ne chance nene nnyo okufuuka hit, that is if it's good nga lulungi. Kati natambulanga ne ngenda eggaba ne ngaba oluyimba olwo like door to door, nenvaayo ne ngenda bwayise ne ndugaba door to door. Somehow oluyimba lwava ku ground ne lujja, kati we lwafuna amaanyi nga DJ inoduzanya nga ne ku TV bayinoduzanya naye nga ku TV sasula yadde ekikumi kubanga nagezaako nga bya kibatu mpankuwe. If not mpankuwe TV DJ abana batege ebibatu kati ono wabameka era nengamba kati wano wannemye era nentuuka nenkola ne video eyo pesti yagikwata. It took time okola video naye ng'olimba lwe bali maze okukola hit. Pesti yanzijako sente nnyonnyo sinziira ku video gye yankolera era because Fizo yali amumanyi nga nabo olaba banjagaliza kintu kikwateyo you know. Kati tugera naye nakkiriza offer tufuna ssente awo nga nange nina okuyiiya eyo school fees soke muzeeko eno muzanyise ebizaala ngatteko school fees mugatteko eno mu video. Successfully nenkola video eyo tebyali era nakaabira nayo mu video shoot kubanga expenses zantawanya zantulamu wasasudde omuntu emitwalo 5 ba 10 ku location n'otuuka ne bagamba ntogenda kukolera gwasasudde taliiwo olete emitwalo 5 ng'ozirina nga nze nkaabawo maziga ng'oluyimba lutandika okutambula era buli kimu ekyali mu video mpozi waliwo omuwala mukwano gwange bamuta Trudi kyeyankolera bannaaye engoye zonna yazimpola kuva ku bukowekoowe buli kimu kye nayambala mu video kyali kiki kubwerere yanti yali campus already nga amanya ba campus by then kyokka teyali mukwano gwange but you know like ng'omuntu ali favored and loved you know. Kati waliwo guy he was actually the one yali mukwano gwange nga ina library yawe nankulabye so emanjagala osaza music nga nina ka performance wengenda nenewola CD ne banterako music nga nenyimba nemuwa oluvannyuma oba olumu ne simuwa nemuyiya nemubuzaabuza. Kati yalina omwalo yalinga girlfriend we kati era yamuyita kale namunjagaza like namugamba muyimbi biki kati yatuuka time nga I can say hi to her hello kati hello eyo nalina okusiba obuvumu ngamba omanyi njakakyalako wo okulaba wo nga ntwalako ewuwe we natuukayo ewuwe nempimamu nga waliwo engoye waliwo engatto neŋŋamba wano kiwedde nemukolako omukwano natuuka nga ngenda shootinga video nemugamba omanyi sina kyenina nina emitwalo 6 za kusiba nviiri ebirala byonna nnyamba. Are you still friends? Yeah, I know her. And actually, she's so close to my mom, more than even myself. Bakwatagana nnyo, they're like sisters. Because they are dancing obukulu. Kati bakwatagana nnyo ne mama wange. So, nebitambula we bityo, limba ne lugenda places, nyandiko ofuna emirimu. My first gig nafuna eri serious. Ndoza nfuna emitwalo. Nasooka 3 nenzirako 10, 15. Ne 15 bana ezansanyusa nali sikirabangako 15 nga nkola ne Emma Caris by then era yankubira nga waliwo wana akasomero bagala ku bayina show bakwa 15 nti ye 15 wanji tugende tukole bambi nga sente zonna azimpa nga ngenda nkakola bwente bwe natandika era amasomero agaddako 15 nembukubakuba I'll be fine. Knew it. I was able to pay my tuition. Wow. Yes. When you campus walino ovuga ne motoka? Yes, mu mwaka second year nagula emotoka. Era nga ojegulira ku sente zo yimbidde. Anti campus yali office yange bazireeta. Na upgrading anava ku mitolo 15 n'intandiko yimbira emitwalo 3 n'enyimbira emitwalo 4 n'enyimbira 5 n'enyimbira nkaga 8. Kutidde. Tususewa Sunday no sirowooza nze Sanyu Robina Mweruka omugama Katonda abakuume musule bulungi mwera.